Abeegwanyiza kadi y'ekibiina kya National Unity Platform mu kujjuza ekifo kya Kawempe North bagasimbaganye mu lukuŋŋaana olw'okukubaganya ebirowoozo olutegekeddwa ku kitebe ky'NUP n'ekigendererwa ekyokusalawo ani agenda okukwatira ekibiina ekyo kadi. Wabula abantu abakuŋŋaanidde ku kitebe enseko zibuze kata okubatta oluvannyuma lw'abeegwanyiza ekifo okwogera oluzungu olw'ebitege ng'awedde abamu bawalirizibwa n'okwogera oluganda wadde ng'okukubaganya ebirowoozo kusoose kubeera mu luzungu. Okukubaganya ebirowoozo kuno kwawuddwamu emirundi ebiri nga wabaddewo okukubaganya ebirowoozo mu luzungu n'oluvannyuma abeegwanyiza ekifo ne boogerako eri abalonzi mu luganda. Abeegwanyiza 11 bano bakubaganyiza ebirowoozo era bategeezezza nti ebizibu bingi ebiruma bannakawempe nga buli omu yeewaana era yeewera nti agenda kubikolako. Buli gavumenti ejja mu buyinza eba erina obuvunaanyizibwa bwa kulwanyisa ebizibu 3 byokka tekuli kyabuna: obwavu, endwadde n'obutamanya. Gavumenti efugisa enkanu ewaffe tesobolanga kulwanyisa bizibu ebyo ebisatu byenjogeddeko: obwavu, endwadde n'obutamanya. Ebyo ebizibu ebinene ebiriwo tolina bw'osobola byawulamu. Bw'otunuulira obwavu buleetera abavubuka okulemererwa okusoma, ne batafuna bukugu, ne batafuna mirimu, ne babeera mu kasolo gurupu. Mu Kawempe North tulina amasomero 2 aga UPE. Amasomero aga naye amasomero gonna ogagendamu nga gagudde olubege. Juzi nali Nambula ndabebe abaana bakoze batya aba P7 ekyemunanda bananga mwana wange kyetuliko tetukitegeera. Abamu ku bannamateeka era abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu mu mukago ogutaba amawanga ga East Africa beeweza okukuba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Muhoozi mu mbuga z'amateeka nga bamulanga okuvvoola amateeka n'okuteeka eggwanga ku bunkenke. Bannamateeka bano nga bakulembeddwamu bannamateeka okuli abava mu Uganda nga muno mulimu Andrew Kalamaji ne Tusiime Kato n'abalala okuva e Tanzania saako Kenya bagamba nti ebigambo by'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Muhoozi era omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku by'okwerinda byeraliikiriza era ne bizingamya enkulaakulana y'omukago saako okuteeka obulamu bw'abantu ku bunkenke. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana bannamawulire batuuzizza ku Rock Gardens mu Kampala ne beewera nti omuduumizi w'eggye lya Uganda Muhoozi ng'ayita ku mikutu gy'emigattabantu azze ateekako obubaka obw'enjawulo obuvvoola n'okulengeza abakulembeze mu mukago kye bagamba nti kivvoola amateeka g'omukago. Bano banokoddeyo ebigambo bye yayogera ku bakulembeze okuli yavuganyako ku bwa pulezidenti Tadekano Dr. Kiza Besigye Kifeefe n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bagamba nti ebigambo bye yaboogerako biteeka obulamu bwabwe mu matigga. Bannamateeka bano baliko ekiwandiiko kye bali mu kubaga nga bannamateeka b'omukago gwa East Africa ekituumiddwa Citizens Petition nga bagenda kukitwala ku kitebe kya kkooti ekola ku nsonga z'amawanga g'omukago eya East African Court of Justice ng'etuula mu kibuga Arusha ekya Tanzania okwekubira enduulu ku munnamagye oyo. Tuli mu digital revolution kola empya ey'emitimbagano nga ebitongole bya gavumenti ebisinga oba byonna biri ku mitimbagano. Omuntu aina office eyitibwa Chief of Defence Forces yasinga mu magye okujjako president abeera akulira amagye gonna. N'olwekyo tetusobola kugamba nti ebintu byayogera ku mitimbagano gino byakusaaga oba byakuzanyirira nti tubitwale bwe tutyo kubanga n'amawanga amalala foreign policy yaabwe eyisibwa ku mitimbagano gino. Information obubaka bwonna omuntu bw'aba yagala butuuke eri eggwanga lyonna mu bwangu ayita ku mutimbagano. N'olwekyo buli kintu kyonna ekifulumizibwa ku mutimbagano kintu nsonga eba nsonga nkulu eba nsonga nene. Bannamateeka bano era bategeezezza nti basazeewo okuddukira mu kkooti y'omukago gw'amawanga ga East Africa kubanga Uganda tebalinaamu ssuubi ddene naddala nti omukulembeze w'eggwanga ate yalikomye ku mutabani we ate amutunuulira kyamuli. Bano bategeezezza nti kyennyamiza nti abakulembeze bonna n'abantu ba bulijjo batwalibwa mu mbuga z'amateeka ne basibwa naddala nga baliko obubaka bwe batadde ku mikutu emikwanira wala nga butyoboola abakulembeze ate ekitannaba kukolebwa ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga.
tukakatako okulwanirira independence yaffe ng'eggwanga ne integrity yaffe era ne East African as a jumuiya ffenna tuveeyo ensonga lwaki tuvuddeyo n'ekiwandiiko kino era tugenda kuba mu kkooti. Twalabako wano General Henry Tumukunde bwe yayogera ku ekyokujja kw'ekkomo ku myaka. General Tumukunde yayirimba n'omusango okumala emyaka nga 11 era nga bamusibye ng'ali mu nkomyo okumala emyaka egyo gyonna. Era tukimanyi nti singa omujaasi omulala Kamutande agezayogere ku kintu kino ne bwayogerako akatundu kamu buli 10 ku General Muhoozi byayogedde tulamabega wa mitayimbwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka okulima amajjaani nga tolina lukusanga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan Bwannyonnyola. N'okutandika okugatunda ng'ayagala okufunamu ssente oba okugasuubula nga tafunye layisensi. Era singa kizuulibwa nga watandise okulima amajaani n'otandika okugasuubula nga tosoose kufuna layisensi okuva eri oyo gwe kikwatako, oba ozizza omusango, obujulizi nga bukulumika, osobola okusibibwa omwezi mulamba oba n'oweesebwa engassi ya nnusu 10 oba n'okuweebwa ebibonerezo byombi. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi akakasizza n'agumya bannayuganda nti gavumenti ya Uganda neteefuteefu okugondera ebyo byonna ebyasalibwawo kkooti ensukulumu bwe yasala nti kimenya amateeka kkooti z'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. Wabula ono ategeezezza nti Ssaabawolereza wa gavumenti ateekateeka okutwala ennongoosereza mu paalamenti zikolebwe mu tteeka erifuga amagye okubaako ebikyusibwa ku kkooti y'ekinnamagye. Jackson Kafuzi okwogera bino abadde atongoza omwaka gw'amateeka ku mikolo egigenda mu maaso ku kitebe ky'essiga eddamuzi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Wakati ng'eggwanga liyingidde ebbugumu ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja kitongozeddwa nga nakyo kimazeeko era nga kyewera tikyakukwata obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge yayina ebisingawo. Wakati ng'eggwanga liyingidde ebbugumu ly'ebyobufuzi ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka gwa 2026 ebisinde by'ebyobufuzi ennaku zino bingi bimerukawo ate nga n'ebibiina by'ebyobufuzi ebijja bimerukayo wadde nga n'ebibiina by'ebyobufuzi ebisangiddwawo nabyo biteekateeka abantu baabyo be bagenda okusimbawo mu kalulu ako ak'omwaka gwa 2026. Olunaku olwaleero ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja kitongozeddwa nga kino kiyitibwa Revolutionary People's Party RPP nga kino kikulemberwa omukulu Mutasa Kafero. Onajjukirwa nnyo ebiseera bya Red Top Brigade abavubuka beesibiranga enjegere mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'abakulemberangamu okwekalakaasa nga kaakano bagamba nti bajjidde mu kibiina eky'ebyobufuzi kige bagenda okukozesa okukyusa obuyinza bw'eggwanga lino Uganda. Era asinzidde wano ku Speak Hotel mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'ategeeza nti essira ly'omulundi guno bagenda kulissa ku kkomo kukubba akalulu. Ab'emmomokanga tezikulonzalonza bassebo tumaze okuyingirawo era ebizibu byonna ebibadde bitawaanya eggwanga byonna tugenda kubirwanyisa. Ekizibu ekinene ekisizo tuyita mu nsiike biri ebintu bisatu: obubbi bw'obululu obubadde nga bugoberegana emyaka gyonna okuva Uganda lwe yatandika okulonda nga buli sizoni wabaawo obubbi. Ekirala kwe kulwanyisa enguzi ensusse. Tukitegeddeko nti ekibiina kino ekya RPP kibaddewo mu byobufuzi by'eggwanga lino Uganda wabula nga kibaddeko endooliito okuviira ddala mu mwaka gwa 2013 okutuusa olunaku olwaleero ekibiina kino lwe kifunye obukulembeze obujja. Era bano nti bagenda nakusimbawo omuntu mu kalulu ka Kawempe North akagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja ogwokusatu nga eggwanga oba ng'ekitundu ekyo kijjuza ekifo ekyalimu omubaka Segirinja Mohammed abanjugu mwayitanga Mr. Update ku lwakinaana 8 akatonyaze 8 ey'obujjajja lwasa mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku Speak Hotel mu kibuga Kampala. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola.
Dr. Yasin Sekidde anyonyola ku kawuka akaviirako omuntu okufuna ensundo. HPV kawuka mu buwuka bwa vayirasi era akawuka ako nga keeyagalira nnyo mu bitundu byaffe. Akawuka kano mu ndwadde nnyingi ze kaleeta nja kunokolayo bbiri okuli endwadde eya genital warts oba ziyita ensundo eza mu bitundu byaffe naddala wansi. Obulwadde obwokubiri kaleeta nnyo obulwadde bwa kansa okuli kansa w'omumwa gwa nnabaana ne kansa w'ebitundu ebirala byonna. Akawuka kano tekatera kubeera na bubonero mpaka nga kamaze okuleeta ekizibu okugeza ng'otandise okulaba ensundo ezo. Akawuka kano kajjanjabwa nga kategeerekese era ne kawona. Obunkenke bweyongedde mu disitulikiti y'e Namayingo olw'ekirwadde kya mpox. Abakulu kye bategeezezza nti kyeyongedde okusenkenya abantu mu bitundu ebyo. Avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti eyo Dr. Mageni Mathias asinzidde mu musomo ogubadde ku kitebe kya disitulikiti n'agamba nti abantu abasukka mu 10 kaakati be bakakwatibwa ekirwadde kya mpox mu disitulikiti y'e Namayingo. Mugeni agambye nti ku bantu bano 8 batuuze mu tawuni kanso y'e Namayingo, 2 b'e Buswale, omu w'e Bukaana nga n'omulala mutuuze mu Gombola y'e Namutumba. Omukungu okuva mu Red Cross Dewo Tumukunde ategeezezza nti batandikiddewo okubangula abatuuze mu bitundu by'e Namayingo ku ngeri gye bayinza okwewalamu mpox. As Red Cross, our radar activities began in December, and they included recruitment and orientation of volunteers that, among others, included the VHTs of the district. Volunteers that were recruited going to the schools, community gatherings that included football matches, video cinemas, concerts, any other gatherings, markets, and town areas. These were reached with information on mpox, what it is, how it spreads, how it presents, and how to prevent it. We will be reaching out to schools with our volunteers, but also the teachers and school administration. Dr. Mugeni ategeezezza nti batandikidde mu bifo omuli obutale, amabaala, amasomero ssaako ebifo ebikuŋŋaanya abantu abangi mu kulwanyisa ekirwadde kya mpox.